Tubabuuzaako bannansi mwenna gye muli. Awangaale nnyo Maasomogi Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi w'okubiri Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda yenze Kankaka Emmanuel Peter. Tuli Dubai eno gye tutudde ne bwe mutulaba wano tukiyirinze lunaku lwa Sunday. Bayi Bannayuganda twefuga Dubai tulinga Bayindi n'Abapataani. Sebo oli otye? Nawe buuza ku bantu. Emboozi yaffe y'olwaleero olwa Sunday tugenda kukwata kasavu kanyama. Kasavu kanyama. Sooka obabuuze. Bannaye mbalamusizza abooluganda mwenna n'ab'emikwano ng'amannya mpitibwa Ddumba Kabanda Sentamu. Era nga nsizidde wano n'omukulu Kankaka. Sentamu atufuukidde ekizibu. Waayi. Buli ewali Sentamu bwatufuukidde ekizibu. Ekizibu. Omwami ono ye Kabanda Sentamu Ddumba. Nze ndi ku kicupa ky'amazzi tubadde tunyumya wano n'angamba Kankaka okyasaaga. Eno tuli mu kasana tuli mu ddungu. Obadde okyambuulira nti akasana ka wano katuuka ekiseera nga bino bennywa amazzi. Omaze ebbanga ki mu Dubai? Dubai eno nagiyingira ebbanga si ddene nnyo. Ndowooza sofa kati myaka giri 9. Mwenda? Mwenda. Nayingira 2016. Obadde otya emyaka 9? Nze n'akaddukira wano n'akawaŋŋangukira wano mazeewo ndowooza emyezi 2. Leka gyogamba gwe wawaŋŋanguka wekka. Ffenna twawaŋŋanguka kubanga senga eggwanga lyali tebenkevu bulungi. Ffenna senga tuliyo tweyagala. Naye Kagereke lyafuuka eryabalondemu terikyasoboka. Dubai ali atya? Dubai ye mwali mulungi tujja kugamba nti oba weewaawo. Mwe tuli mpola mpola kubanga services tuzifuna zetusasulira. Yadde omusolo gubeerako oluusi waggulu. Naye bw'otambula n'ogamba ngenzeeko wano ngenze wali. Buli kiweetaaga okifuna. Buli kiweetaaga kibaawo. Weekiri awulidde. Naye si kati ngenze ezaffe. Bannayuganda nsaba okubategeeza Mwami Ddumba ono musanze wano. Tuli basajja banywanyi ate kasita owulira nti no tuli baana bannambi ekintu kiba kikoze eki ekiba kikwataganye. Kati olw'Sunday lwe tusazeewo tujje wano tunyumye emboozi nammwe mutegeere twagala okukwata ku nsonga general affairs naye nga tulifayininga nnyo ku ggwanga lyaffe. Kati ye Ddumba aludde nnyo wano. Mwami Sentamu gwe mulaba ono abagambye amaze wano emyaka nga 9. Naye bwe watuukawo wakufaananira watya? Dubai yali efaanana etya emyaka 9 emyaka 9 egiyise? Twagenda okujja wano nga mbutuufu ge gali ge bayita amaalo. Nga weetegereza eggwanga ly'oyingiddemu n'okuba akafaananyi gy'ova ng'ewamwe gy'ova kyalo kyennyini. Wali wavaawe mu Uganda? Uganda nsubuka mu Buganda awo. Ofuutuka mu Buganda awo? Fuutuka mu Buganda wempangalira. Gweno wali yaddeyaddeko obamu akafaananyi ow'ekapera byongo. Muganda wange. Olaba batuuka e Kampala ne basamaala bati. Ow'ekapera Mayido ye bw'atuuka wano wakusika muguwa okutambula. Kuba abantu bamwe asobola omumalawo essaawa nga nnamba. Kati bwe mwajja muno nga buli kimu olaba kipya? Nga buli kimu ndaba kipya. Ebyo buli kimu kyali kipya Muganda wange. Ki ekyasinga okusamaaliriza ng'otuuse wano? Waayi twasamaalirira. Twatuuka wano nga ewaffe twamanyira kye bayita eggaali y'omukka. Bwe twatuuka eno ng'ate biralamu ng'eggaali weba etambula gy'oyita ey'omukka tolina mukka gwonna gw'okola ki? Gw'olaba. Ewaffe eggaali ya mukka. Eggaali ya mukka era n'abaana baffe bennyini be tuzadde essaawa zino bamanyi ki? Gaali ya mukka. Gaali ya mukka. Era twetaaga okubajjamu ekintu ezo abasomesa balina okukola omulimu ogwo. Mazima. Okutereeza generation eyo kugiraga nti ebintu byakyuka. Naye era bwe banaatuukanga eri nga bavunula train mu gaali ya mukka. Wagera okutuuka wano nga y'amasannyalaze? Nga y'amasannyalaze sinalaba ya mukka. Okubuulira. Ekyamazima nanoonya omukka nga sigulaba. Ekyamazima Bannayuganda batusonyiwe. Mu Uganda okula omanye eggaali ya mukka, okula omanye eggaali ya lujegere, naye wano ndabawo n'obugaali bw'amasannyalaze nga kagaali. Otuula butuuza oti tottawaana kusotta. Okugambye wano abasajja balina engeri gye baagonza obulamu naddala mu by'entambula. Ndi obusukuuto obusanga basadde butazi ku luguudo.
teekako buteesi ka ATM ko oactivatinga akagaali olinnya okole ki ogende gy'olaga kwegamba buli wamu wootuuka nga tewali kisobola kukukwata yadde oba onfuna tewali kisobola kukukwata yadde oba kukulemesa okugenda gy'ogenda okukola ki gy'ogenda okukolera emmotoka weeziri baziyita U-drive oba onfuna emmotoka za U-drive baziteeka ku nguudo oba ugasoba ngo ina driving permit yo tekikwetaagisa wano ogula mmotoka kuvuga mmotoka sokoleke ekyo ngamba deni omanyi nange kati amalo nkyagalina you drive ng'oyina permit yo okkirizibwa ovuga ku nguudo za wano ogisanga era ziba ne app zaazo ogiteekamu buteesi neekulaga nti kati okutambula meters bwe ziti emmotoka ogenda gisanga mu kkoona lino nga weeri oluggi terulira okuti olugula buguzi kati wali okugitandika olina scanninga kuli ne activatinga ovuga ya sente obaako n'akasente olwo kati kasoberako n'akasente ko ku kaadi yo oteekako buteesi bwoti kibubeere buno bugaali oteekako buteesi kaadi yo ne scanninga ejja kukyajinga nga bw'olaba bw'olinnya metro okitegeera nti opankinze bw'onaaviiramu ddemu ompakinga okole ki kati yo luno olugendo lw'otambula egenda ekubala ssente ezo era okasamanya nti kati ogijjeemu ingini nga bali batema kati amafuta ogateramu oba amafuta gaabwe bateekamu full tanka yeri kuteekamu mafuta eziba full tanka era olw'eggulo omukozi abeerawo abajja okuzikyekinga kakati ziyimiridde zitya ng'agivuga ate teweetaaga kugivuga kugenda kugitwala ku petrol station waliwo ate emmotoka ate ziiza amafuta wenjikooyera singa mba njikooye wonna gwe woogikooyedde wooleka gwe woogikooyedde kubakola ki wogiteeka neweetambulira era bajja mu bizimbe ebimu kati nga gye tukolera oli najja n'agamba munnaye noonya mmotoka eno maapu endaga eri wano n'omugamba emmotoka ki gy'onoonya waliwo emmotoka gye wakoze delivery wano nti eya U-drive eri wano eri mu paakingi yammwe olidde naga nti nti kale mugamba naye owaayi alabika yagipakinzeeyo yandiba ng'agenda kuddamu agikozese bw'anaaba agijje mu paakingi n'ogisanga wabweru mu public ojja kugikola ki ojja gitwala naye kati essaawa zino tetumanyi yagiyingizza asula mu luumu ki mazima tetunyisobola kuwa access kuyingira mu kizimbe kujjamu mu mmotoka eyo nga eyagireese ayinza obba ayina kiyaleseemu agijjemu bw'anaagipakinga bwekite oli agenda okuddamu ogikozesa enkeera yajja kubeera nayo ajja kunyuka naye ekiro ayingire nayo mu kizimbe ku makya agikozese akafaananyi bwe wava e Kampala wava e Buganda ng'emmere ogula mu katale bwayise nakasero owino takisi ya mwesindike buutu baggalewo katuze mu U-drive egaali tekyali ya mukka onoonya omukka togulaba obulamu bwakukaluubira oba bwakwanguyira obulamu bubeera bwakucamuukirira awo kubanga buli kyolabako kiba kipya nnyo ge bayita ndowooza agamaalo oba onfuna okyamuukirira nakubadde nti akaseera ako ekyasinga tukaluubirizamu byali bya nsimbi munnaaye ffe waffe gye twamanyira nti 1000 2000 tugenda okutuuka eno ng'essente bazibalira kuweemu ati tugenda otutuuka wano ebiseera ebyo nga tujja tugala mugende mukono obusente obuki obutonotono ofunyemu $10 ekya dola n'ogamba kangende nakyo ntuuke eryo kivunjise bakuweemu eza wano kati obuzibu challenge gye twasinga ossanga nga bwe tugenda mu katale oba mu supermarket okugula ku bintu gwe ng'osangako bataddeko 10 bataddeko 12 anga ogamba zino ntono nnyo ng'olyoka odiibuude sente ate kyennusu 10 nkugambye ng'oyoola ng'oteeka mu kasero ogenda okwekenderiza kuba ebiseera ebyo twabonaabona nnyo naddala nga kaseera kuba kampani ze twatuukiramu nga bwe mutuuka babawayo akasente ka food allowance kati olwolyoka oyongereza ku kiki ekikumi kino kiwazze nakyo ekya dola ogamba owaayi ebiseera ebyo twalyanga emmere gye bayita biliyaani muganda wange bw'ogendanga ebulyambwa olyambwa kuba twabonabona ne biliyaani muganda wange biliyaani eba mmere ki biliyaani mmere ndowooza y'abayindi engeri gye kiri nti badominansi ba wano bayindi bayitirivu okitegeera ku population ya wano ndowooza balinga njagamba oba maybe 40% bayindi bokka nga togasseeko Pakistan togasseeko Bangladesh wabula bayindi bokka kubanga nga bw'onaalaba mu bwakabaka bwa Buganda nti kabaka waffe ebiseera ebyo yagenda n'aganza omukyalo omunalwanda kati oweekanga nti abanalwanda
baganzi nnyo ate muki mu Buganda ofuna bulungi kati ni kabaka wa wano yaganze ebuyindi n'awasaayo omukyala kakati wano abayindi bako kyobola babayitirivu bako omukazi yabaleeta bangi era balina defensive mechanism y'amaanyi nnyo wano be bali mu buli kimu bakati ssaawa zino Pakistan bagisalako tebakyabawa visa omanyi kati bo ate we bagenda ne bajja ne beefuula okwagala okubeera abaloko kubanga waliwo ekiwandiiko ebiseera ebyo ekyafuluma nga abantu be Pakistan ng'omanyi baayagala bo bayingiremu oluwalabu kati mu kwagala okuyingiramu oluwalabu ne bajjako identity yaabwe abamu n'abeera nga yeetuuma amannya gonna ga kiwalabu kati ng'Omupakistan yasaze ekirevu kino ayambala bulungi kandula nabba abantu wano bulungi ate nga basayiza okukola ki okubba abantu ayambala ekandula n'asala endevu nga wano we bagisala notalowooza nti mugundi mu Pakistan ate kakutande nga amanyi oluwalabu ajja kubba bababba abakulyetinga bagenda okuva ku kizimbe kyolaba ekinyirira ne bakulyetingawo office ne bakola recruitment commission 12 abantu ne basasula okwekutula bamunye mulimu sure era operators nga bazigaba bawulidde okunde ku muwalabu kumbe mulalamu kati kyaleetera eggwanga lya wano okubawa ekiwandiiko n'abayindi abamu ne babagamba nti twagala mujjeko identity yammwe twagala tumanye nti olina erinnya ery'obuzaalirano eryammwe oba passport zaabwe oluusi zaafulumanga ng'oli bamuyita Abdulaziz Umaru Muhammad nga bajula kweteekako Bin Muhammad kumbe bo bano abantu ba wano nze kyenazula kiri ekintu kimu batambula na kalica yaabwe bw'otuula ku identity card yaabwe kubeerako amannya aga kati ng'olabe bwe mugaye ndi nze Dumba Kabanda Sentamu ndi Dumba lye erinnya eryampeebwe yali jjajja wange ndowooza owookusatu myaka 2 egiyise bwe banzibulamu kaakati n'azaala Sentamu Sentamu oyo n'abeera jjajja wange yazaala Kabanda kitange owulidde kati ne wana amannya gaabwe bwe gatyo babeera n'erinnya erya jjajjaabwe oli omwana ne bamuwa erinnya ne bateekako n'eryaki erya kitaawe kati babeera ne famire ebbanga lyomaze wano eri yava wali gwe bw'ogoberedde abantu ba wano bali ku kalica yaabwe bagoberera byabwe buwangwa ewaffe nga bigenze byonooneka nanti kati oyogera ku buwangwa nga Museveni agamba yuwa palacho oli baaka wandi oliwo emabega nnyo kennyini yali emabega kubanga endowooza eyo nkyamu nnyo era bwe tunaakizuula mu Afirika nti tulina okwezaako identity yaffe entuufu ensi zaffe zijja kulongooka kuba kati n'ebyobufuzi byennyininyini bye tulimu si byaffe kyova olaba tubonaabona ensi ezirimu obwakabaka ng'abantu bagoberera bakabaka baabwe basinga okwagala nga kabaka mu kitundu kyayagala enkulaakulana n'ebeeremu kuba weewuwe owulidde abalimu bantu be owulidde tekyandibadde nga bwe kiri wano tulina akagambo ke tweteekako ke bayita president akagambo ako kye kimu ku kikolimo bye tulina ofuna bulungi kuba kati bwe tuba tuzze emabega mu kyasa ndowooza kankiyite kyasa mu 1896 ndowooza abo twandiyise abafuzi b'amatwale nze be nandigambye nti babbi kuba nabo baali babbi teri yabalonda kufuga matwale ago bajja buzi bawamba buli kimu kye baasangawo ne batulugunya bajjajjaffe amasinzizo abajjajjaffe ge baali basinzizaamu ne batandika okubamiza omusu nti ate muddamu kukola ebyo tetubyagala muyina kukola byakizikiza naye ate ebyabwe era bye bimulaba nga tebikyuka owulidde kaakati otuuka otya okubanga ogamba omunnayuganda nze era kati nze neewuunya nnyo omanyi omuntu ng'okyali muto tujja kwegeraageranya waliwo naliko n'omuyindi yali 2017 ndowoozaawo nga naakajja nalina omunnayuganda ng'ali mu kugamba bayindi nti mwe musinza sitaani owulidde omuyindi yalina ekintu kye yamugamba omunnayuganda n'asiriira ze mmanyi mu bwongo bwe yasiriira yamugamba ffe tusinza sitaani naye tulina piki ze twakola gwasinza katonda gw'ogamba nti ye katonda mwakozeewo ki mulinayo kye musobola okutuwa ffe India kyemulina okuguza India fe abasitaani mwabakatonda mwakola ki
musinze ebibumbe obosiridde namugamba muzeeyi toyogereyo musajja akukubye ku mutwe ekituufu kyayogera kati gwe bogamba nti tulina mu nnyumba yaffe ewaka mu makaago ng'olina made in India nesuwaani nga ya made in India olidde made in China boda abantu ze batambulirako zonna zibokisa India omuntu ayambala nika eriko ekigambo China nga temutuuka namutuuka kuba mu China akabina katono y'omuddugavu katonda yamuwa kaakati njagala tuddeko okukemabega naddala ku nsonga y'ebyobufuzi n'ensonga ey'okuba nti twetaaga enkulaakulana mu ggwanga lyaffe nti bwe tuba tuzzeeko mabega mu 1800 abasajja abo abanyaguluzi we baatwalira ebyaffe ne batufuga ne batuuka n'otukyaya kubanga abo baliwo omuntu bwakutulugunya nnyo atuuka ekiseera n'akukola ki n'akukyaya ekintu ekyo naga wayi we naakola kino bajja kunzita kati abantu abo abazungu nja kubayita bazungu kuba si kigambo Kiganda omuzungu mu Luganda abeera mu Ngereza bwe tuti bwe twalira kubanga tetulina identity yaabwe kati muzungu kigambo kya Luswayiri ekyo bo badde okimanyi simanyi twakiganda waza Buganda waza kuba Buganda buli kimu bakisobola okukikola nekyanguyira abantu ekyangwa kibakola ki naye nga kiri kyali mu Ngereza kubanga baali bageza bugeza bw'oba oyogera Omungereza nakubadde nti abamu ku balowooza be England bokka naye buli eyali omweru yonna yali ageza yenna yabeera muki mu Ngereza kubanga kugeza nakwale bw'oba owulira ku bantu ababyali mu byemizannyo nti abali mu bamawulire ng'oli agamba bwe tuba tugenzeeko e Bungereza omunnayuganda asonga England tajja kulowooza America tajja kulowooza kuba n'abaawala tajja kulowooza bayindi bonna baali bageza bugeza abaali abasuubuzi olw'ensonga olulimi twali tetulukwasaganya owulidde kaakati bali eri aboogera Oluswayiri baabalabanga nga bazunga oisegedde muzungu kitegeeza like loitering oisegedde kuzunga ata talina gyalaga ali awo azunga buli wamu agende n'agenda eri bwe batwe bakola ki onazungana ndowooza okitegeera olulimi lwe si lwaffe okisegeera kaakati abantu abo bwe tuba tutunudde mu background n'essaawa zino ekibanga kireetedde nti eggwanga gye twandiyise Uganda gye bagezaako kugamba nti yeegatte mu kaseera ako abanyaguluzi nga bawulira bakooye bye babbyewo tebakyabiraba tebikyabagattako kati ndowooza beetaaga okudda ewaabwe ne basalawo obuyinza bwe twaligee nti buyinza bwe babba owulidde buyinza bwe batwala ebyempaka kinaabeera ng'omubbi bw'anaakulumba ewuwo najja n'akunyagulwako mukazi wo nga akutta ekiso be mundu akusonzeemu n'amukozesa akabanga konna n'atuuka ekiseera n'agamba kakati mukazi wo mukoddiza ng'amukooye ate ekisinga okunnuma kwe kuba nti olunaku olwo otuuka akaseera n'obanga olukuza n'osanyukana nnyo bw'olaba nga kyetaagisa anti eyo independence owulidde kakati gwe tusanyuka batya ne tuba nga tukuba n'emizira olw'ababbi kakubulye mwami Ddumba kyembadde mmanyi nze kyemmanyi nti ekitusanyusa ku independence kwe kubanga eyali atuwambye kati twamala ne tuddamu ne twefuga so si kumujaguza nti yatuddiza okutufuga tetusanyuka ati nno yatuddiza obuyinza tetusanyuka nti yatuddiza obuyinza obuyinza bwaffe bwatuddira ne butudda mu ngalo gweosobola okusanyukira omubbi abadde atulugunya abaana bo abadde akozesa mukazi wo nga gw'oli awo olaba olina kumwekokkola oluba kukuma lumbe oba kusaba dduwa mu bana abayisiraamu kuba mu kusaba dduwa lwe lumu ne olumbe owulidde kulaba nti mulina kutuula butuzi kusaba si kukuba mbu ate independence day mulina nakubeera nga mulina bawonakuwavu nnyo ku lunaku olwo ewaffe tukuba biki tukuba biriroliro kati nga tuyisa bagita God of Honor president kati nga woowulira luno olunaku lwalwe bagamba olwabaagalana lunaku lwali lwakufiirwa lwalina kubanga lwanyiike nnyo olw'ensonga nti abaagalana ababiri baagenda ne battibwa eyo mu Itale omunaku yali ayagala omumbejja ne bamukuba akasaale n'akola ki n'afa kaakati tekuba kukungubaga naye mu nsi wano abantu ate olwa munnaabwe yattibwa osegedde kaakati essaawa zino bwe tubanga mu Uganda waliwo akakookolo ke bayita independence bwe tulina eddembe tokkiririza mu independence sigikiririzaamu olw'ensonga nti ababbi abo
bamala okutuddiza famire yaffe baleka bagikosezza nnyo olidde kati ate bamala okutuddiza famire yaffe munnaffe omu mu famire yennyini baba baakawete koona naye n'atutuga gwe balekera tewaife tugenze kubanga kuwadde kuza baganda bamutambulire wamu bamala okukwasa obuyinza babuddiza Ssekabaka Muteesa bamala okubumuddiza abasalawo nti owaayi kaakati tuddiziddwa obuyinza bwaffe nze kyali indirectly nti bamala okukwasa obuyinza obwo ne babuzza ne babukwasa kabaka wa Buganda kitegeeza ne kabaka bonna abaali bazzeeko abaali basigadde Bunyoro Kitala Busoga ne wasigadde bonna baali bakoze eki amaanyi gaabwe gali stowalinze automatically mpulira okitegeera nga 8 automatically buli omu yali amaze okuddiza obuyinza bwe bwali bumaze okukomawo okumuddira nga balina kutuula ntende n'okulaba engeri gye bagenda okukulaakulanyamu okwataganamu naye nga buli omu ali wuwe obwakabaka bwabwe ofuna bulungi kaakati Obote ono n'alekebwawo nga prime minister oba gwe twaligamye nga katikkiro wolaba katikkiro wa Buganda mu ngamba mu gavumenti ya Buganda ye mulezi gwoyogeddeko gwe balekera obuyinza n'atutuga Obote tegedde nnyo oba nfuna bulungi kati Obote oyo yakola ensobi of which ensobi eyo abamu bajyenyumirizaamu naye ensobi nnene lwaki nti Obote bamala omulekawo nga prime minister alina okutabaganya bano abasigadde kitegeeza bakabaka bonna abaaliwo balina kubanga balindiridde Obote nti owaayo Obote jangu otuukeko eno ewaffe tukubuulire ebizibu byaffe bye tulina nti amu naye tujja kwetaaga amasomero enguudo zaffe zizinoofu amalwaliro tetulina Obote n'akomawo eno nti kaakati okusinziira ku kyenda by'e Busoga banyinyonnyodde ebizibu byabwe bajja kwetaagayo obuwumbi bwa Uganda nga 10 bakole ku nguudo tuzimbeyoko ku malwaliro n'amasomero owulidde kyekimu kye baali badde bakola etteeso kyekimu kye baali bakola guru bwe baba babumuwadde Obote bwe mundowoozayo ezo obuwumbi bwe beetaaga eri yali bujjewa nga talina power kuba gw'osuggestinga nti ababbi boyita ababbi abafuzi b'amatwale bwe baagenda buli omu yalina kuddayo yeefuga kati loolo y'Obote nga talina buyinza yali agenda kuyamba atya abalala nga si ye nannyini buyinza kaakati ekinyusi kiri wano mwami Obote oyo awummule mirembe gye owulidde yafa ffenna byekkubo tujja kufa baatusookayo buki Abaganda mwamusikiza embwa yafa mwamuteekako musikambwa kaakati oyo gweyagaliza emirembe kati kankubuuze Aje Nadduli yamugala n'okuyita eruweero kaakati eyalifutira era kituufu kubanga bw'obeera ng'oli muvubuka muto omutemu gw'omanyiddeko ddala ng'alinga neibawo n'ajja n'akwata ekitala n'akiteeka ku kitaawo ng'ayagala kumutta kitaawo n'amwesimattukako bwesimattusi n'adduka nga naawe obadde omulaba omutemu temulina kye mugenda mukolera naye n'amala n'akola kino yeemululula n'agenda ofuna bulungi osobola okumwagala obulamu bwo bwonna oli mujjukira kitaawo gye yawaŋŋangukira n'afiira nayo oli ojja kuba kale katugambe nti ojja kumuleka naye toli musonyiwa oba tolyerabira omuleka naye teweerabira kaakati ekyo ekintu nekibanga kyaleetawo ate obukyayo okwegamba ekyo tituliva ku mitima sijja kulimba oba olusi twetaaga okubeera open naye abantu beeyo baatuyisa bubi kubanga oli abanga kitaffe mu Buganda oba onfuna bulungi kaakati njagala okwogera ku nsonga gy'obadde ogamba ey'obuyinza bwe babeera bakwapointinze ne bakugamba nti kati mu famire eno tukukwasizza obuyinza tugenda kusondanga essente tuzikukwase owulidde kaakati Ddumba bw'anaagamba nti munnaaye mbadde njagala y'emitwalo 10 nina akantu ke mbadde njagala okugulaawo naye nga Ddumba ebiseera byonna asonda ssente ng'azikola ki ng'azikuwa nga nti ye olina k'oyagala kati kwata ugende okole ki okagule oba onfuna bulungi kaakati Obote ensobi gye yakola ye mu kuwamba kwe bwe yajja okuvumbagatira ffenna nga bwe tuli families kanziyite nti family yavumbagattirako family emu bw'ati ye yanyweza family ezisigadde n'azikola ki n'azireka okitegedde ekyo kyaleeta okuziŋŋama kw'ebitundu ebisigadde
nja kuyita kuzingama kuba kati essaawa zino mu Uganda gye tugamba nti Uganda eyawamu nja kugamba nti Uganda eyawamu yakoma okukola mu mwaka gwa 1965 Uganda nga kampuni yakuliyetingibwawo mu 1962 owulidde yakuliyetingabo twegatte tubeere united. Uganda gwanga sebo kati mpuliro giyita company Uganda jagiyita company kubanga yakuliyetingabo eggwanga libeera lyatondebwa osegedde China mbulire China wakati kutwogeze ku ggwanga lya China boogera lu China omuntu waayo aba mu China ofuna bulungi olulimi lwe luba lu China ofuna bulungi eryo lye bayite eggwanga eryetongodde nti omusoga webusoga olulimi lwe lusoga n'omuntu waayo musoga abantu bayo nga bangi basoga naye tuyitayo busoga tuyitayo busoga gwanga eryeyimiridde wabula wano Obote kye kyamulema okugatta ebyenkulaakulana kuba Obote yalina kuteekawo nkulaakulana mu mawanga ago gonna. So you're saying yawambako Buganda yokka era enkulaakulana ye mu bye yaleeta okutandika okukola byonna ne bikolwa mu Buganda ewalala nga talina kyataddeyo. Njagala ombuulire nti kati bwe babeera bakola lifaalo ng'ekirwadde kinyinyintidde omuntu abeera etteeso bamutwalawa genda emulago naye kukabanga ketumaze abantu abo be babeerawo etteeso tewali baddeyo eddwaliro nga lirimu buli kimu. Of course kubanga etteeso wala ku Buganda emolimoli owaayo yalibadde nga yalagidde n'ettaka nga weeriri wazimba eddwaliro bazimba eddwaliro nga we byakolwa mu Buganda kabaka n'agamba wana muteekewo kino wali muteekewo kiri masomero weegali gonna no makooti no barracks gali makomera onfuna bulungi kaakati bo ekyo kyekyalimu Obote n'afokasinga wantu wamu Buganda ne tutuuka ekiseera essaawa zino nga Buganda yo buli ajja okwagala nti ayagala buyinza gyawamba tawamba kye bayita Uganda. Gwe njagala ombuulire okuwulira okuwamba kwonna kozzoowulidde kubanga omukulembeze yenna mu Uganda tetulondangako mukulembeze yenna betuzitulonda bonna bababba nga tulonda naye mu Uganda yo nga bwogirabye ebadde eyeekerwa buyeekerwa ogabe tetulondangako naye nga abantu bazze balonda ne balonda Museveni bamulonda ku no change bamulonda mu 2026 kaakati njagala nkubuulire okosikulonda kankubuulire tetwaliwo nga balwana olutalo lwabwe lwe balwana abasinga bakitaffe baali bato of course olidde tetwaliwo naye ku biseera ebyo njagala nkutegeeze nti eggwanga lyaffe Uganda kali kati kansoke nkiteekewamu lize liwambibwa buwambibwa okuviira ddala ku bazungu bakola ki bawamba buwambi owulidde ne babanga abazza baddize bannannyini ggwanga eryo ensi obuyinza bwabwe ate bannannyini nsi kennyini ne muvaamu abamu ate era ne baddamu ne babawamba. Ani yalonda Obote okugamba nti kati Obote kati genda owambe tewali yamukola ki tewali yamulonda. Ani yalonda Amini naye yalwana bulwanyi najjako yawamba tubayita okuyeekera yayeekera najjako eyaliko kati noono kennyini gwe tugamba nti yaliko naye yayeekera buyeekezi era ye muyeekera gwe tusembye naye tetugenda kuddamu kubeera na muyeekera mulala. Uganda nga bw'ogitunuulidde essaawa zino terisobola kuddamu kubeera na muyeekera gwe tulijjako omuyeekera oyo kuba essaawa zino tulwana n'abayeekera. Munamujjako mutya nga temumuyeekedde anti munnange anaavaako atya nga temuyeekedde anti munnange ze buli kimu nkitwala nga kyakuyiga oba onfuna bulungi. Bannaffe bano ababa bawandiikira bino ebitabo bye musinga okwagala ennyo omuli Bayibuli akino oba ne Kulaani bantu abo bagezi owulidde bawandiika ng'oli atuulawo nga bw'onaabuulirira abantu b'okukkakkana ofuna bulungi ne batulaga omusajja eyenkananga nze nti yasanga omusajja omuwagguufu n'akwata ejjinja nga lyolengera wali n'alimukuba n'agwa ku mutwe Goliath. Ekyo olina kupiikinga kyakuyiga n'okumanya nti buli kimu kikola ki kisoboka kye baali bagezza otutegeeza nti toggwamu maanyi buli kimu kikola ki kyolabanga ekyamaanyi ennyo katono ofuna bulungi. N'Omuganda alina olugero lugamba tewafiira omuzira tewatera kuba nsiitaano. Okitegera ekintu ekyo kaakati ekyo kyekiriwo naye waliwo abatakirengera ofuna bulungi. Kaakati muganda wange bwe mbanga nkulaga ensonga eyo nti
eviiriddeko Uganda tewannabaawo mukulembeze abaliwo bawamba buwambi era tulina essaaba yeekera obuwiiki bayeekera banne yasigaddewo bwogu ate gw'osuubira tewagenda kuddawo nze nsuubira kuba na gavumenti tewagenda kuddawo muntu yenna agenda nti ayeekera kyenkugambye njagala kutwalako wano mu Emirates w'owangaalidde gw'osobola okunnyinnyonnyola enneefuga y'abantu bano manyi ffe tujja bujji mu Dubai n'onyumirwa ky'osanze intaneti sanyaze tegavaako ebizimbe biri ebyo bw'oyagala baasi ekulaga nti zijja ssaawa ezo era zeebaawo bw'oyagala emmotoka ongambye you drive teekako buteesi ne weevuga n'ogenda train eba ya ddakiika kwegamba tosobola kugenda oyagala amazzi mu nsi y'eddungu tomanyi na gye gava naye weegali tomanyi oba gafutukawa mbuulira wano w'owangaalidde bano abantu bawano beefuga batya kaakati abantu bawano nabo Bwakabaka kozi nabo babafugako babafuga era mwattu ababbi eno baali bakyaliyo nga bakyatigumya ng'eri batuta kuba ffe bye baali banjagulula byali biweddeyo ffe twasooka bano okufuna independence twasooka bano okufuna okuddizibwa ebyaffe leka naawe twabasooka babibaddiza biri bwe biti ebyaffe tebifaana muganda wange ffe twasooka aba United Arab Emirates wano okufuna obwetwaze nti kati omubbi atadde mukyala wa mukuddiza atadde ebintu byaffe kaakati bano nga bw'obalaba balina amawanga gaabwe nakubadde era ku ggwanga waliwo eggwanga awe lyagaana obbegattako naye ne basigala nga bakolaganira wamu nalyo baliyita alayini ziri states kati zandibadde 8 yo yeeyo8 yo yagamba we tuli ngenda kukkiriza tukozese buli kimu ekisigadde naye nze sigenda kubabeeramu nomugamba nti ati wali buzibu beerayo gy'obeera tetulina buzibu owulidde era bakola naye buli kimu gwe genda onoonyereze owulidde nti kakati wano ojja kugeza nti Dubai Sharjah Ras Al Khaimah Ras Al Khaimah ogenze Ajumani ogenze Abu Dhabi owulidde ago gonna mawanga nti balina ensalo zaabwe era bw'oba okuba wano essimu ekulaga nti you are calling to Abu Dhabi nga wandibadde nti oli Buganda ng'okuba Busoga you are call wano ekulaga nti okubye Bunyolo okisegedde nti enamba plate y'emmotoka eya wano si yeeri kitegeeza buli gavumenti eri esolooza musolo gwayo mazima osegeera okwekulaakulanya oba nfuna bulungi wano abafuga Bwakabaka be bafuga buli omu n'afuga ekitundu kye naye nga bakwataga era bakulaga banze sirinnyangako metro eyo oba sigendangako nendaba we batusitopinga nti oba ogenda Abu Dhabi nolaba we bakusitopinga nti musooke mubeerawo tubacekinge pozi nga nze sibiraba kati kyekyo kibayita okwegatta nti bino bisigadde tubikolere wamu abantu basobola okujja ne bakolera ene waffe basobola okutambula nga bwe baagala bakola buli kimu free osegedde naye gwawo amateeka ewuwo wekuŋŋanyiza emisolo gwowe determining emisolo gigenda kukola gitya osegedde emisolo gigenda kukola gitya nti Sharjah yaayo era bw'otunuulira emmotoka eva Sharjah ya poliisi eri different to yawano sinjemu ne yawano bw'otunuulira taxi evaayo baasi evaayo buli kimu kiri labeled differently oba nfuna kiri labeled differently naye nga wano bijjawo freely vuga ogende Sharjah vuga ogende Abu Dhabi genda wa yonna sente ziyingire kitegeeza ono agenze eri avuze omuntu agwalete Dubai sente zino zakutte katugambe nti avuze omuntu amujjawa Sharjah amuleta Dubai amuvuza amulese wano ono amusasu akutteze Dubai azimuwadde ono n'azizayewa azizayo eri okitegedde kuba gye badisputinga gula kano kali okitegedde kugamba buli omu n'abanga afunamu namba plate eyeeri oli yagiwooza agisasulira mmeka emmotoka gy'oguze eri ebibanda gyebiri ogulira eri kisigale ne namba plate bakuwa yeeri era omusalo ne guba nga guyamba beeri era baguwolezeeyo ne gusigala eyo bamanye ekyogukoleramu eyo bw'abeera akaluubiriddwa alunaalyoka akubibwa mulanga nti owaaye gundi nti omanyi munnaaye twafunnyemu obuzibu wano naye akasente kaganye tekamala nti kale mulinayo
kakati owawano nga makutumu amugamba nti kati mbadde mwetaagayo ssente nga mmeka kiki mwetaaga okukola nti ojja tuyambisayo ssente bweziti ye muganda nti kale ssente ziizo mumalirize ensonga eyo okwegatta okweyamba oba tuyite obumu kyekintu ekyandibadde mu United Uganda eyo mpulira owulidde bwe kyandibadde naye kati obuzibu bwe bwajjanze United States of Uganda oba onfuna bulungi kati munnange bw'oba otunuulidde abanyaguluza abo ab'olukumi8 ekintu ekyo kye baaleka nga kyefaananyiriza ewaabwe onfuna bulungi ewaabwe tewaliyo booda era ne babeerawo ne ssente ebagatta awo amawanga gaabwe ago gonna euro bagikozesa onfuna bulungi naye nga services buli omu zisigala wuwe buli omu alina gavumenti eyiye eri onfuna bulungi ne bateekawo n'abakulembeze yanze bwe ntunuulira lino eggwanga lya America balina akagambo nga bwe ngaa nti akagambo kano akabayita president akagambo president awo mu Africa is the cash we have katutawaanya oli we bamuyita president afuuka ekirala naye ate bano abantu nga bw'obalaba bali nti balinabo okiwulire bali United States kitegeeza buli state eyo eyina gavana waayo agikola ki ayina agifuga eyandibadde nga kati olwo tujja kumuteeka mu kifaananyi nga kabaka okisegedde nti ono kabaka wa Buganda oli kabaka wa buki kati ono Donald Trump yali mu kifaananyi ky'obote nti alina kubanga atabaganya states zino zonna olidde n'agamba nti akati ngenze mu New York state n'atuuka mu New York state waliyo gavana waayo watuula naye ye katikkiro waayo okisegedde nti abannaye kakati okusinziira kiki kimwetaaga wano kubanga oli katikkiro waayo ayagala eggwanga lye ayagala ekitundu kye akyagala okukulaakulana okulabika obulungi kankubulire teri muntu yandiyagadde kwagala kitundu kye kukulaakulana ng'abo bakalicho leaders ab'ennono Katonda be yateekawo ng'abakulembeze b'abantu abo ba tribes ezo kyovola twawukanya mu nnimi onfuna bulungi buli omu yandiyagadde obwakabaka bwe nga bushayininga buli omu we baamuzaala walina obutonde bwe walina entegeera n'ennono ye singa waabaali afiirawo ng'afiirawo okulaakulanyayo tegedde bulungi onfuna bulungi ne kakati bw'otunuulira Buganda essaawa zino nti omwana ava e Busoga n'atunuulira environment y'e Busoga oba avudde Teeso n'atunuulira n'environment y'e Teeso bw'atuuka e Buganda n'agamba Allah nasubwadda abakalamojjo balaba babeera ku street e Kampala n'agamba nasubwadda era talina waasula n'etayagala kuddayo tibaagala kuddayo kati buli omu ate nabo tobakola ki tobanenya babafumbiza lwampaka empisa ekyali y'amabega oluusi olw'okuba nti kiri ky'ogambye enkulaakulana bwe baagiwa ogigabanya yawamba kitundu kimu era ne kati n'ono aliko yennyini kitundu kimu era mwalemedde okutuuka kuba essaawa zino ng'agamba nti Buganda evibwe ku kipapula nze omanyi nkiyita kipapula kubanga Buganda yaliwo nga tebannaba kuleeta kuwandiika okitegeera ne bw'ogijja ku kipapula tekitugasa okitegeedde kubanga bwenga essaawa zino nti mukulu kankaka olina abaana bo omanyi bagamba omwana kasita aweza emyaka 4 muzeeyi aba ategeera era buli kintu ky'omugamba talikyerabira owulidde ekyo kyonna kikwata kubanza ebintu bwe babaawo eyampisaamu eggaali nga ndi wa myaka ejja mbijjukira byeyaŋŋamba essaawa zino okitegeedde kati omwana oyo bw'obanga Katonda amukwata oba muwala oba mulenzi nga osuubira okufa enkya kuba okufa kuko tomanyi kujja ddi bw'obaawo n'akatakako mulage boundaries owaayi weewo mpita wano netukkira wali netukoma wano netukkira wali netukoma wali onfuna bulungi omwana oyo gati zaba talina tisenga oba ovuddewo nga bukyali kulwanirira kitundu ekyo nti kyova olaba abamu bakola ki ebintu babitwala onfuna bulungi abantu b'omu Uganda abasajja b'Obuganda teboogera afaana ebibanja muzuula buzuuzi mu nsawo nga mulimu ebipapula kati njagala kukubulira wano kyenkuleetera nti kati Buganda nga yo yalambibwa Abaganda bonna olidde ne bamanya ensalo zonna zonna wezikola ki bifu nga tebannaba nakuleeta kipapula kino namanya nti kati Buganda wano
we tuyita wano ne balagawo wonna wonna tumanyiwo nti tuva wano tukoma wano ne tuva wano tukoma wali kyekyo kyenkugambye bajjukirawo nti kati omwana wo maze omulaga boundaries zizo we zikoma tolina kusala kudde eri kutabaganya balala baleke wane waffe tukola ki bwe tukoma wo nadda n'otema omuntu otema ku kibanja ky'enkumbi eja n'aleeta ejjambiya okitegedde omugambirawo tulimanga ettaka ekulijja eryo dizzi eno wano bwe tukoma okujjako olutalo luteekewo senga oli abakulumbaganye oba onfuna bulungi kakati ye Uganda bwe yandibadde ofuna bulungi naye kakati Obote ensobi ye yakola yeeyo yakulakulanya ggwanga limu kyokka nga Obote weeri Janali wamba n'ayagala awaŋŋamaawo kyenkugambye nti kati buli muntu ava eri abaavudde Busoga oba avudde Bunyoro amanyi Uganda eri Buganda ofuna bulungi bw'ajja n'afuna akapoloti e Buganda awo agenda kusenga awo naye kati ate ffe nga bw'okimanyi nti bw'otuula mu ggwanga okutabaganya n'abantu baawo olina kuyinga lulimi lwabwe bw'omala okuyiga olulimi lwabwe oba ofuuse bo kati ffe otugamba nti buli muntu azze mu Buganda aba afuuse Kaganda kubanga ekitukola buba Buganda ekifuula Buganda kati oli wabazza n'asalawo nti asenge mu Buganda aba afuuse Muganda olulimi lwagenda okukozesa lwero olidde okujjako ng'aliko ne famire ye waka oba ne bbaawe ne balyoka bakozesako ku lw'obuzaaliranwa kati bw'okwata ekyokulabirako ekyawana oyagala kuŋŋamba nti n'ewaffe e Uganda ebintu byali badde birungi singa abakulembeze baayo baakabaka byandibadde birungi kyenkugambye nti gwobeera olina amakaago essaawa zino muzeeyikankaka ogenda kwagala nnyo okulaba ngaewo walabika bulungi togenda kulyonyota wa neiba togenda kwagala wo wekaba kadde ojja kukasalira bwekaba kapeeva ojja kukateeka mu kompawundi yo ewo walabike bulungi owulidde kakati gwembuulira nti kabaka w'e Bunyoro yandyagadde Bunyoro ereme kukyayininga owankole yandyagadde yaliganye nti abantu bange kambalyemu buli owulidde bampe buwi bwendya yandyagadde abantu bokubeera obulungi kubanga be bakitaffe oba nfuna bulungi mwe tuva okuva oluberiberye ye famire yeeyo owulira kaakati kyandibadde bwe kityo nti bali abasajja ababbi abo abazungu oba bayita abafuzi b'amatwale bwe baamala okukwasa obuyinza obwo ne babuzza oli omukulu kyeyandibadde akola kubanga abawano kye baakola era kye baatambulirako ne bagireka ng'eringa United Kingdom okisegedde baakirekawo kyova olaba baalekawo Katikkiro Obote era ewaabwe Bungereza bw'oba ogenda balina Prime Minister bw'ovuunula ekigambo Prime Minister mu Luganda yaba Katikkiro avaako ssaawa yonna alina okubatabaganya aba asobola okukyuka essaawa yonna oba onfuna bulungi kaakati obwakabaka bwa Bungereza tebuliiwo bagita Great Britain and the Northern Ireland teriyo jeri kitegeeza ensimbi zonna ziva walinga bakwasaani ono Katikkiro buli omu akuŋŋaanya kuba bo tebalina budde bugenda ttambula nnyo okugenda eno okugenda eri bwali bakuŋŋaanya ne baleeta nti mugende mutereeze Nottingham Forest mugende mutereeze n'egindi n'otuuka mu buli kaalo mbutuufu muganda wange luyite mu Lugweri abeeri omusolo gwammwe guliwa nammwe guliwa tulukola luyitawo otuuka mu kye bayita ekyalo nti kyalo babuuza ababeerayo otuuke mu kibaga nti amunega n'oli mu kyalo wali otambuddeko mu byalo bya wano ebyawo ne Dubai n'ogamba nti kati nvudde mu Dubai wano wakati mu tawuni enzigumivu nyingiddeko abantu gye bawummulira ojja kulowooza oli Kampala muganda wa yojja kuba ebyalo kimanyi tuli mu kyalo mbuliza nkugamba kyalo bw'ona akiyingiramu nti oyingidde mu kyalo ye Kampala gwe tuyita capital city ye Uganda eno kyekiba ekyalo kyekyalo mazima buli mwana atambudde akikola akimanyi nti budde Kampala oba ogenze mu kyalo kituufu nnyo oba onfuna okusinziira ku bye naakalabako ebbanga lyembadde wa enguudo zonna Kampala ngenze mu kyalo kati abantu wano twesudde tuvudde mu kibuga wakati laba oluguudo lugazi bulungi lwemala ofuna bulungi traffic tewaliyo yali awo ofuna bulungi n'osanga ekkubo limu litwala emmotoka mukaaga zigenda mukaaga zikomawo munaana zigenda kyova olaba nze nagamba abantu nti Uganda tulina kye bayita highway era oli wakugamba nti tulina kye bayita highway aba aliko ekikyamu ku mutwe tulina makubo gano agali nnomo towakana kale olugenda e Masaka luliko lanes mmeka ezo ziri zimeke ziri ene weesudde mu katawuni ziri mmeka ezo zisinga n'ezeri obugazi wano mu lw'omukyalo olwedde ziyita mu ssatu n'eri ssatu zino bbiri zigenda bbiri zikomawo
Lwakuba bano bapaakinze satu zigenda satu zivaayo mu kyalo weesudde ovudde eri kati highway yawa neetambuza emmotoka 8 zigenda 8 zikomawo okirabye olwo ne bakuteerawo road toll nga naawe omusolo gw'osasula ogulaba nti ntuukira mu budde gye ndaga butuufu eyaguteekawo nga yakuyamba obutamala budde oba onfuna kaakati n'olw'ensonga eyo njagala okukakasa bannayuganda nti bwe tunaaba twetaaga okubeera united tekinnaba kubaawo tetubeerangako united kubanga buli omu kati ssaawa zino yeeraba gy'ava ebizibu ebisinze mwami Ssentamu by'osinza okulaba mu Uganda gwe nga bw'owangaalidde wano ogenda mu myaka 10 ng'oli mu Buwarabu wano oli mu Dubai oli mu buwaŋŋanguse tetwandyagadde kubeera ebizibu by'owulira eka biriwo ebikyasinza okunyiga abantu gwe byosimbako essira nti naye abantu baffe singa bava mu kizibu kino na kino ensi ebawaddewaddeko eba etandise ebayaddeyaddeko ekisooka kya byonna nze kyenandigambye kiri nti okusookera ddala tulina okusooka okwewaayo ekizibu kye tulina kati essaawa zino ffenna nga kyetutunuulidde tukyalina abayeekera tukyalina obuyeekera obuyeekera buno bunaba nga tebunnaba kuggwaawo kubanga bwe magamba nti muyeekera omuyeekera ye muntu awamba obuwambi kati njagala twogere ku Ssebuufu Eddie yawambiddwa oba bamwakyuzinze nti olina kyewakoze omusango gwe wakoze yasoose kuwambibwa n'atulugunyizibwa bwe yakomezeddwawo kaakati omuyeekera bw'atyo bw'akola n'omuntu oli nakinnomu bamutwalira abantu abalina emmundu nga 10 ne bamuyeekera okitegedde ekituufu bakuvumbagatira buvumbagatizi ne bakutwala ne bakutulugunya ofuna bulungi kati bagamba abasajja bamukwata ba 12 omuntu omu bamuleeta abantu ba 12 kati kye bayita okuyeekera ofuna bulungi bamukutte ambushi bamuguddeko ambushi talina yadde n'ejjinja owulidde talina yadde n'ejjinja erikuba akanyonyi gwosobola okugamba nti bambi Ssebuufu kamusongemu yadde ekibundu kino kitoyitoyi takitegeera nti oba kitoyi oba yaddala kisoboka okubeera kuba waliyo ebitoyi ebyefaananyiriza emmundu n'okimusonga muno omugamba yimirira olinnya wano n'alinnya vane ku ekyo osobola omweyanjulira n'omulagaayiddi n'omuganze ndi wa saayidi awo sirika omuyeekera tasobola kukola ekyo nanti kyekugambye tutufugwa bayeekera okitegeera zinalirowoozezza enkola ennungi yali badde yakujja nti mwami kaakaka yeggwe kulinawo ono ku kifaananyi ID yange yiino bakuntumye abantu abatufuga tebali civilized mu n'akatono eyo embeera tusooke tugireke eyakushowinga tusooke tugiveeko kubanga wano wemba nakoze omusango database bayina buli kimu bankubira bukuzi nagamba Ddumba enkisaawa bwezi reporting ku police nga muganda wange olina genda kkiriza gaana yagala gaana tewali byakujja kwezi ngo okoze emputtu bwe bajja okujja batuke ku location woli onfuna bulungi kakati eyo webanga eggwanga Uganda essaawa zino ngenda kubala nti tukyali mu kyasa kya 1800 bali eri abaatuwamba abaasooka gye bali tetunaba kuvaayo kutuuka mu 2000 gye baatuleka gye tukyali oba okkiriza oba ogaana ekizibu gwe kyolaba ekisooka kye tulina kusooka kujjawo muyeekera bwe buzibu obukyasinza obuzibu bwe bunaavaawo then bannansi abaagala okulaakulanya ensi yaabwe abawulira nga beegomba ensi yaabwe okulaakulana ne bateekinga over nga bw'olaba ono omusajja ono Burkina Faso kati essaawa zino mwana muto ayinza okuba nga n'owekitiibwa Kyagulanyi amusinga obukulu kituufu owulidde naye omwana alaga nti ayagala eggwanga lye owulidde bw'olaba Burkina Faso engeri gyali mu kugikulaakulanya mutali mu kukulaakulanya kitundu kimu agenze buli bwamu ate nga yeekola ki yeetuukira waliwo ne yadampa amagezi nti awo olivaawo ogende Burkina Faso bajja kwaniriza nokubadde waliyo ebiza nga naye aliyo musajja mulungi anti kaakati tulina osooka netwagala ekyaffe kati kyensinga okutegeeza bannayuganda era kino ngenda kyogerako buli munnayuganda akimanye nti eggwanga lino teririna defense eggwanga lye tuyita Uganda nakugambye ekisooka nti terikola lyafa
Nfuna bulungi lyafa mu kyasa kinakuga mu 1965 oba lyakwama lyafa lyasigala mu lyafa lyetaaga otibanga tulina kukoowola muzimu gwalyo kudda otegera eyo muzimu gwalyo gukomewo gwambala omubiri guddemu gwambala omubiri gwayo guddemu gusituke otegedde kaakati bwe kibanga bwekyo bwe kiri abantu abo naddala kati bano abatulimu abayeekera be tulina Katonda bw'anaaba atuyambye ate ekintu ekyokubiri tulina okwejja mu kaseera mbu kusaba kubanga n'omwana we wakusabiriza ennyo otuuka ekiseera n'omwetamwa osegedde omwana bw'ayitiriza okusaba nzira kyova olaba mba ndaba abakulembeze baffe kati abagala okujja nga mu kaseera basiiba mu kyaki tebavaayo ndaba ng'omulamwa tulina mutono kubanga yalwala kansa n'agenda e Bulaaya eyo ne bamukalirira ne bamukalirira kansa n'akola ki kati yagenze Semba Bule lw'emiyaga n'azimbayo ekkanisa nga yeebaza Katonda okumuwonya kansa oba baadde bamukalirira mu kkanisa kati n'ayita Museveni ajja alonkinge ne beekubira ku mukolo nga eyazimbye ekkanisa yayagala okwogera ayite ne muwala we gwayagala adde mu kitundu ayogere Ssekikubo n'abigwamu gwe bataayise naye n'akyankalanya Museveni okuba ayagala obulamu ye yadduse budduse n'avaawo n'agenda gwe bajjanjaba kansa mu ddwaliro yazimbye ekkanisa ebyola by'ekisiru ebyekiwumbatuutu onfuna bulungi kaakati kankubuulire eggwanga lino liraba buli ssabo erizimbwawo teririko bwannannyini bano abantu bamuno buli ssabo nti abantu naggenda n'osabirawo balyezimbiranga bo omanyi obanga oli muganda ddala ojja tegeera ekigambo ssabo kiritegeeza kyamazima osegedde ekifo kyonna wofukamira n'osaba oba osabidde ku muti guli lyeriba essabo lyo kitegeeza essabiro jasi ekigambo kisalwako nankubadde nti bano abawamba simanye ebyawandiikibwa be bawubuya abantu olulimi ne balutamya abaana baabwe ne basiga ekigambo ekyammwe ne bakivunula bubi n'olowooza mbu kibi nagamba omuntu omu ndigenda ogamba omuntu okala omulugwala omugambe nti Katonda mumuyita mutya bw'ataakuwa ekigambo ky'owulira nga naye kizitowa okwogera ne bw'ogenda n'ogamba mu Germany nti God, how do you call God in your language ajja kugamba ekigambo ngera kizitowa kati nga tuvuddeyo nze kyendaba essaawa zino nti tulina kye twandiise Uganda Police Force neno police eri mu bantu yamini UPDF njagala kwogera ku bantu abo abali mu department eyo abantu abo banansonyiwa naye ngenda kwogera kino nga nsinziira ku mazima oba kye tulaba kati we tutuuse tulaba ate bwe tulaba tutegeera ofuna bulungi omanyi waliwo okubanga omanyi naye nga totegeera ebintu ebyo byaki kituufu kyova olaba omuganda bw'aba afukamidde ng'asaba Katonda we asaba Mukama Katonda nsaba onyambe onyongere okumanya n'okukola ki n'okutegeera ebintu abo abazungu osanga oba bebatusinga bibasinga osaba oba onfuna bulungi kaakati omuntu kasita omanya fumiitiriza nnyo otegeere kati nze bwe natuuka ekiseera n'endaba nti abantu abatufuga bayeekera n'ekyo nenkimanya nenkikonvatinga nenkirowoozaako nnyo nemmanya nti bano abayeekera bakolera liida waabwe UPDF essaawa zino gye mwoteekako akakookolo mu Uganda Police Force tebangako Uganda Police Force just ako kakookolo ofuna bulungi bw'oba oyagala okumanya nti sinonte Uganda Police Force girinde nga waliwo abantu abatali bamativu nti mu ddwaliro temuli ddagala bajja bawandiike bati ebipande lwokakasa nti force si ya Uganda nti olwanirira obulwadde buli obutta omuntu mu mpolampola kati bo bajja kukumiza musu immediately there olwanirira obulwadde obugenda busenkenya abantu buwone yakukubirawo akubirawo kati oyo agamba nti yalina okukuuma Uganda Police yo kenyini nawe eriwo nga kakookolo tekolera bannayuganda nze nkubuulira amazima ndaba bannababufuzi tiziyagamba ffenna tuli mu byabufuzi kuba wo gwafugayo onfuna bulungi teri muntu atafuga bw'oba ng'ovudde ewuwe waka omukyala nga yaliyo kitegeeza ye mufuzi waayo kati saawe naakuttemu buli omu kaabe mukazi kaabe
abamufuzi oba nfuna bulungi abamukulembeze mu kitundu mwabaali era oli wagamba munze siri mu byabufuzi ntunuulira nemanya nti ono amanyi naye tategeera onfuna bulungi kubanga ekigambo ekyo bufuzi tomanyi kyekitegeeza oba bukulembeze onfuna bulungi n'osanga abakulembeze bano abakyaki simanya kina mizikiti bagamba ffe tetuli mu byabufuzi sokka nga afuga omuzikiti mulamba n'abatuddemu yabakulembera era kati obukulembeze kitegeeza waba watudde watuula aga seko mpambi osegere lwaki omukatuliki osobola teekamu gandula yafaazi nojja n'otuula eri mu bantu kubanga oli yakulembera bali neoba gwe wakyegulidde ekyo bakubuuza wakijje kuba kyambalo kya mukulembeze bakulembeze naye wewawulira tetuli mu byabufuzi tuli mu byabufuzi mutya kakati muganda wa Uganda Police akina UPDF bakolera bayeekera baabwe era bona atunira ebifo byonna bikulemberwa bayeekera saabayeekera yapointinga nti ono n'oli balina okukola ki balina okunkulembera ogenda otuula wali ogenda kuliidinga wali bonna bawulirira mu ye kati yabafuula ng'obugabi nga yeye empologoma akamujemera kaalya okitegedde mubeere ewaawo kyenjagala kyemukola mubeeraawo bataddeawo wenna ayagalanga nga mbakyusa omulala kaakati wano abantu bajja butali mu mativu nga bali bakuba waayi sebo kati katukoze tutya abantu nga bagamba mu ddwaliro teriddagala mu ddwaliro teriddagala nti mugende mubatuge ng'owulira zitiyagazi mundu ezaddala papa nga babukubikutta anti kati bateriddagala kati bakuba baveewaawo ddagala baagala lyaki be bali mu ddwaliro kuba kuliko omulwadde bambi bano abalwana nti tewaliyo ddagala bamanye eriyali ku kitanda owulidde bwe balwanirira afune eddagala bo balamu mu bulamu bwabwe basazeewo balwanirira oli agenda okufa batuuse omulanga kwoyo gwe tukatikkiro gwe tugandi wayi tuweeyo ku ssente tuleete eddagala ssente tuzisonda buli lunaku tuweereza ng'olina ozituweereza mu bizibu byaffe ye bwazikwata ekisinga okwewuunyisa ekigambo kino kye bayita omusolo kyetaaga nnyo okusooka okunnyonnyola bannansi okukitegeera ne bamanya nti omusolo abeera muntu nga ye musolooza agenda kusolooza essente ezo muzigattire wamu mubeeko kyemukola ekikola ki nti gwe yadde otunda nnyaanya omusolooza alina ezagenda okuggyako ku nnyaanya ezo wabula zajje ku nnyaanya ezo z'otunda agenda zikolamu ki buli wajja ssente zo mu nnyaanya n'agenda n'agula bomu at the end of the day tetulinawo Kenya etulumbagana mbwe oyagala kutwalako kapiisi kubanga abo abantu abo basimanya ba UPDF balina kubeera eri mu ziboda kukuuma invader aleme tuyingirira agenda okutuyingiramu okutumalako emirembe ofuna bulungi kaakati ate bo bennyini bye bamalako abannansi emirembe ofuna bulungi ekyo ne kiraga nti tetuyinaawo nti mu magye gatukuuma ekyo kiguumaaza ofuna bulungi gaabwe bintu byabwe biri awo Uganda Police senge yeraga nti ekolera bannayuganda kale abannayuganda baveeyo ku protest vote mubabeere ku mabega gaabwe gwalumirira eggwanga ng'ogamba nti poliisi ya ggwanga Uganda nga naawe omanyi nti gwe inspector general owa poliisi duumira basajja bo obagambe nti abantu babasazeewo nti kasiba mativu tukuuma bo bobeera ku mugongo baffe uya Uganda Police we banaagaana okukola ekintu ekyo bamanye uya Museveni Police okyegedde kyekiri kyogambye nti tulina kusooka kwejjako buyeekera wabula ate abannaffe abaali tuyambye beba abaliyo naye si ekindiku ekiri mu kuneeraliikiriza ŋŋamba nti oba baakola recruitments mu nsi ez'enjawulo abantu abo ne babateekako amannya geewaffe kuba tebalumirira ggwanga tebalina gwe balumirirwa owulidde omuntu avuddeyo nga naawe okiraba gwe omupoliisi kennyini nti bwona agenda mu ddwaliro omukazi we agenda kuzaala asobola okufiirayo olw'ensonga tewali ddagala alinamu akasente ng'ava ekasawo byawaayo wali omusawo ne atalina abeera wakufa abantu tebalifudde naye bafa olw'ensonga tewali ssente ate ne ssente omusolooza z'asolooza babawe eddagala bazigulamu byakulwanisa okitegedde ate balwanyisa bantu baabwe wabula si muntu avudde ebbali kujja kukyankalanya baki bantu baabwe oba nfuna bulungi awo ne tumaliriza nga tulina okumanya nti kakati
bwobanga ddala gwe musajja gwo wa poliisi oba mukyala gwo wa poliisi osaavinga bannayuganda ng'oli munnayuganda yimirira ne bannayuganda bw'oba ddala nga gwe musajja gwe kuba mumanyi mulimu mumu abamu wabula ndowooza mulina okuba nga mulina okutya ekyo kye tulina osooka okuggyawo ofuna bulungi okutya kwe balina osooka okwejjamu tumanya nti tuli b'amagye abatukulembera bali abantu basatu boogera n'abwogezi buli omu alina akabundu kamu ffe tukutte ezisinga obungi emmundu ze mukutte odde ne batuni gy'okutte n'engatto gy'oyambala ow'ennyaanya yagisonda ono Musamba Nanda yakuliisa yakwambaza naye ate ekizibu ekiriwo nti Musamba Nanda aganya okutegeera amanyi naye takola ki abasinga bamanyi naye tebategeera baganya okutegeera nti ffe tusonda ssente ezo ne boolaba emmotoka ya poliisi ku kkubo akina ambulensi ogisondera ssente ezigigula kyamazima ekyo okitegedde kubanga oli abeera musolooza ke kagamba omusolo naye mwe omusolo mukabeera bubeezi awo temumanyi musolo yaani bamanyi musolo bakiri kiki tebakitegeera muntu ajja kubanga bajjawo kiri ekyokujja bwe bajja nga bagoba bakojja baffe kuba abo bonna balabako nga babagoba lwampako okuwaayo akasente okitegeera omusolooza wuwo baba bali misinde abalinga tebayinaawo akaseera ako okitegeera nti owezezza emyaka bwegiti kati otandise okukola olina okutuwangayo 15,500 ofuna bulungi bajjanga nga toziina misinde era kyo ekigambo waliyo ne gaso nga okuyingiza omwana mugundi bakwasa eno baba yeekwata bwati ne yeetuuka okutu ng'oyo omusasulira kati bwekyo bwe kyali wabula kati awo ne bagamba nti ssente ezo katuzize ku nnyaanya ku butunda ku mbidde z'otunda wasiika enkoko ku kkubo ku kifiiki ekyo kyokola ki kyosiika naye amazima n'obulwa ne public toilet gy'ogendamu nga togenda sasulira zonna zakusasulira ku ssente ze bakuggyako ate olina okuvaamu bw'oba tosasudde longoko ya 10 wamu walala ya 5 eyo services mu Kampala yandibadde ng'eri free kubanga omuntu alikola ki nga waliwo kye bayita nga nayonjaawo asasulwa ku ssente za musaalo ogwo gwe tusolooza simanya bamala okuzimba toilet ku ssente zaffe ate ne bagyewaako ttenda batujjeko ssente ku toilet gye bazimba ku ssente zaffe kati noba ng'osasula emisolo emirundi egi okweyamba okusasulira emirundi ejja okweyamba just wezimbira akayu naye olina okukasasulira nga akayu ako wateekako ssente kiringa gunza okuwa ssente mu naye genda otugulireyo enkoko bw'omala ogireeta n'otugamba buli kifi mugenda sasula bweziti ng'enkoko maze okola tukuwadde ssente enkoko ogireese ogisazeesaze wabula ate ffe okulyako tulina kuddamu ate tukuwa ssente mulyoke mulyeko Mwami Sentamu ekitundu kino ekisoose njagala tukimalirize abantu abali e Uganda otera n'obawuliza ndera nembawuliza ogendayoko ngendayoko biseera oluusi kisinzira lwemba nsazeewo neŋŋamba waayo embeera eyimiridde bweti seewa nti oba ngira ki naye oluusi ntwawo nti oba ngendayo emirundi 10 mu mwaka okitegedde naye nga kyenjagala okugamba bannayuganda kano nga tumaliriza ngenda kusaba omanyi bwe tubeera nga tuli mu muzannyo wabeerawo abazannyi n'abawagizi kyamazima olidde wabeerawo abazannyi n'abawagizi kaakati amawanga gaffe gano agasigadde njagala tukitwale nti Buganda ye muzannyi kati aliwo olidde amawanga gano agasigadde eno ngasaba gawagire enkyukakyuka gonna ddala mwankole wadde waliyo akakookola akaliyo nti bano abantu beyita banankole naye amazima gali nti abanankole okutukakasa ekintu ekyo kifu muveeyo mujje muyimiriremu Buganda wano mazima gwe omunankole wewe omanyi obeera mu Buganda kwolwo edduuka liggalewo ku protest vote omugisu n'omulala asigadde Musoga Muteeso Mulango Mukingo ng'oli mu Buganda awo si byabaganda ebeerenga ye ssenta naye nga weewagenda okuva ekigenda okuyamba naawe gy'oli kaakati gwe omunankole bw'obanga okuba kati ffe tuyinza okugamba munaye abanankole baatufuukira ekizibu bali nga bagamba ate kati bano banalwanda kati bo babesibako nti yemmwe kati twagala mubalage nti si yemmwe bano bamemba ba parliament balinayo osimanye 209 mu mmeka bava mu area eyo basayininga ebiteekateeka byonna ebyekisiru ddala babeera nga bannayuganda baagala obwegasi bubeerewo wankole waliyo abantu 2 otegedde abasalawo bala abateekawo ebitajja bali 2
naye kivumaganya abasigadde bonna kivumaganya abasigadde bonna mazima kaakati kitegeeza twetaaga obwegasi okubeera united kino tulina kikola nga ffe kati abaawamu owulidde nti omuntu okunawo aba asituse ne muwulira nti protest vote firimbi evuze kuba tetugenda kuba namundu tetugenda kubeera naki tetugenda kwokya bipiira tugenda kuyimirira n'ebipande byaffe tubeere bavumu tuwegatte twetaaga abantu ku miliyoni za Uganda zibagamba 4 mmeka twetaaga at least miliyoni 2 mazima miliyoni ekikulu emitwalo 5 gikwate nga jidda ku State House wane Kololo wane Wasu Road abukadde bubiri ngajigenda entebe ngajigenda kola yoki tulina okubajjako mpulira babeera protest vote ina kubajjako nga tulumba bifo byabo byennyini we babeera mpulira nga tulinga goli ono yakuba goli yasi nga tetukutte ye yakwata ejjinja nene ejjinja tetujja likwata twagala kubatuukako bajje batunnyonnyola owulidde mpulira kuba bagana obugabi nga bwakuŋŋaanyiza wamu kirindi egundi eyinza okutya okugendawo eyinza otya okugendawo kuba bunywedde buli wamu osegedde kati twekolemu akaganda nga kali aka kamu mu mawanga gonna okufuuka united netubanga United Arab Emirates netubanga United Kingdom netubeeranga United States njagala babulya mwakimanye nti buli ggwanga gy'oli olimu nsi yo sooka olyagale nawe olitunule nga weetaaga okuba nga lirabika bulungi tewendyetaaze kubanga olwala nga bakuleeta Buganda ekyenda kyagala kukwabika balina kujja kotido bakuleete Buganda kyokka nga n'enguudo nfu ataalifudde kirwadde ekyo enguudo zennyini zigenda kwettira owulidde enguudo nfu omusolooza tumuwa ssente yeegulya bimotoka bino ebya ttiya gaasi agula bomu agula mundu zigenda kuba baani twamugamba atubuuze ebyokukola akola byayagala kaakati n'amagye ne poliisi kuno twagala tubatulage nti ddala kituufu bannayuganda era balwanirira bannayuganda ku lunaku lwa protest vote munnayuganda yenna mpuliriza senga abantu abo bakukyukira manya bantu ba Museveni senga banekyukira ku olwo ne batandika bakuba ku nnyama kufa yes katukirize tufe kubanga n'abeeruwero bakola ki bakkiriza ne bafa ne tufunamu akalembekereza mu biseera ebyo wabula ate kye baafiiririra pote yatewali kati kyayononeka dda ofuna bulungi so kati basooke bakimanye nti ddala Buganda we wali entabiro ya buli kimu ate ffe okufuna services ezaffe naffe twetaaga omuntu agenda okukola ki okutuyamba ono aliwo tatuyambye buli kimu kiziŋŋamye amasannyalaze amazzi ge tulina ageetaagamu just akasengejja omuntu anywe n'otuuka mu kitundu nga tewali mazzi ng'ososima mutaka nga weegali naye gamulema okutujjirayo akola bibye ate ebyakola ebibye byetamutumye yeewaana nnyo oba onfuna nkoze okoze biki n'abamukubira akadingiri kati kankubulira omusajja oyo akola kye bayita renovation kwe kuddaabiriza addaabiriza buddaabiriza bali bye baalekawo enguudo ezaaliwo zaddaabiriza eddwaliro eririwo lyaddaabiriza aliddaabiriza eri nga bwabbiramu ofuna bulungi akola renovation ate kisinga okwewuusa era alikolaawo wennyini bali awe abaaliwo bwe bwakolakola bwe baaleka okisegedde bino bye muwoza mbu kirudduza private company yateekawo kubagumaza naye era okujjagesanga abaliyo babuuze eddagala olifuna mu bujjanjaba obufuna nga tobaddayoko otaddeyo olina okulipa okisegeera kakati kuleeta omusaayi n'olwensonga eyo katulabe oba ddala nti muyita Uganda Police Force ddala ekuuma bannayuganda njagala okutegeeza abantu mwenna tikibadde ekitundu kyaffe ekisooka ne Mwami Ddumba Ssentamu basentamu balabise ng'ensonga bagirumizza maanyi anti twagala nnyo ebirungi okutegeeza abantu mwenna n'okubakulemberamu ensi eterere yenze Emmanuel Kankaka Peter mwenna abantu b'omu ggwanga yaffe Uganda mu embracinge enkyukakyuka kubanga ffe wano we tutudde tweyagala titunalaba atutawaanya wano omenya etteeka nga naawe olimanya erikwata era weetwala wekka ne bw'olimenya conscience ekubeeramu naye wano nsalidde we batasalira wano nno nkubye ebitaala tewali yegobagana naawe nze najjo nasangako olukiiko lw'abasajja abapoliisi nabayitako nga bamaseeka bali mu makanzu ga white neneebuuza kati seeka kanzu ya white agenda kugobagana ddi agenda kuba ddi omuntu amuyiwa omusaayi yenna otulukuka omusaayi nasangako CID nga erina omuntu gwekutte
naye emusibye empingu naye nga n'empingu efubyo zibikako ng'emugobereza n'emmotoka eyagala emuyingize mangu teyagala abantu bakirabe nti eyina n'omuntu gwekutte naye nga kiteekwa kubanga yalina n'omusango gwe yakoze babeeramu nga balwana igwe yali azizza nate era mu kitundu ekyokubiri tujja kwongerayo ensonga tulwanirira kubanga ensi yaffe naye efaananako endala tulwanirira ffenna kuba bulungi tulwanirira united Uganda eyawamu tetwogera ku busosoze wabula ate ababuleese bo balina okusooka okutuviira n'olwekyo mu kitundu kino tubaweereza tusinzire eno Dubai United Arab Emirates tubasiibudde weraba